Mary Bata avuddeyo n'alaga Chris Evans omukwano ku mazaalibwa ge. Jjukira nti Chris Evans yavuddeyo n'atugamba mbu awezezza emyaka 29 wadde nga abasinga mwabadde mugiwakanya, naye nga munnange Mary Bata avuddeyo n'akola akabaga akamwagaliza amazaalibwa amalungi. Katubeere nga tubikuwa happy birthday Chris Evans. Ebina ebintu ndwaho okubiraba ali nagambye olwairo kambeere waka okitege yabitekisa ampise musimanyi tutese kulonche eriyo nga 29 Okitoba kwaidawo bata woguzo nobeerawo nga 29 Okitoba kufida omusiti baje kufida omusiti tubabuli ekija kimugenda kimanya kwolo kyemugezaako okumubuuza bannaye onkubye surprise ekiwala kirungi ekiwala kyampisa ekiwala kyampisa Bambi kakiyiza ne keeki Bambi kinkwasa ekisaba banga ddene netegereza olwairo Mary Bata ye muntu yasoose okupostinga Facebook kale osobola okubeerawo mune nga tomanyi teriyo omuntu akuvaako bw'atyo olwazi okusebwe ntiposinje nasoose okulaba yabadde ya Mary Bata. Sipapa avuddeyo n'ayogera amazima ku bigambibwa mbu yabba ssente. Munnange Sipapa olunaku olwaleero avuddeyo ku live video oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo neetegeeza nga bweri mu kumuyiga era ng'omuntu yenna amanyi amayitire ge abeere nti n'abategeeza ono akwatibwe. Ku live video Sipapa gy'akoze avuddeyo n'agamba nti yategeerako nga poliisi bwe yajja mu maka ge nebeera nga eyaza oba ekebera ennyumba ye, era oluvannyuma ne babeera nti no batwala mukyala we kubanga Sipapa ye tebaamusangawo. Kakati ne batwala mukyala we ne babeera nga bamuggalira, wabula okusinziira ku Sipapa avuddeyo n'ategeeza nga bw'atafunangako kibaluwa okuva ku poliisi ekimuyita okuba nti nno aripootinga ku poliisi. Bw'atyo ye bw'avuddeyo n'ategeeza n'agamba era ekimugjeeyo okuba nti nno agenda yeeweeyo mu mikono gya poliisi kwe kuba nti nno mukyala we yasibiddwa mu nsonga ezitaliimu. Katubeere nga tukuwa Sipapa munnange oluvannyuma lwa live video eno yeewaddeyo mu basirikale munnange ne babeera nga bamutwala. Nze ndi muna Uganda ng'omuntu omulala yenna bw'ali jo nawulidde mukulu w'ennanga mbu Sipapa anenyezebwa nze badde sinenyezebwa nko tebansamuninga ko adde tisibala kunoonya nava gye nava nali ngezitoole nenkomawo ne brand basakinze ewange basanzeyo mmotoka basanzeyo sisimu basanzeyo laputopu sente baninda ngenze ne basakinga awo simanyi byaddako naye nalowooza oba mukyala wange alina ekizibu kyakoze nga nkyanoonyereza ali ku poliisi ki badde ndi awo nkulenanga nagamba Sipapa badde banoonya Sipapa yabadde takola ki abadde abuze ne tukwatamu mukyala we kati mukyala wange tasobola kubeera mu kkomera lwa Sipapa lwanze nze abeera nze abapoliisi batufuula bamenyi b'amateeka nate fe tetuli bamenyi b'amateeka nze tebanampitako ku poliisi sinabagaana kugenda ku poliisi nze ni Munnayuganda sirina wensobola kwekweka. Saa zino vidiyo eno wengimalira bwe nti katikati saa zimeka saa ziri 10:4 ez'olwaleero lwakumeka lwakubiri leero lwakubiri ngenda kulinnya nve wano wendi saawa zino ngenda kabalagala ku poliisi webangambye keesi weeri mukyala wange bamute waba bamukwatidde ensimbi yakaduukulu amanye byonna ebigenda mu maaso Mukama yamanyi amazima tunagalabira mu kooti oba simanyi saga nti simanyi kooti yenaatulamula. Sabe Mukama ayongere okungumya. Straight to my office, eh?
Jjajja EKIRI avuddeyo n'atabukira poliisi ku nsonga za Sipapa. Ono n'avuddeyo n'agamba nti gwe babbyeko ssente zonna ezo lwaki yabadde azitereka mu nnyumba y'ekirala, ssente ezo yazigyewa. Mbu poliisi awo weerina okusooka okunoonyereza okusinga okuba nti naate baagala okuggalira Sipapa. Katubeere nga tukuwa Jjajja EKIRI. Gwe Waba bazijja ku Uganda onyinza okuba konsa. Mu Sudan ye yazijjewa. In Uganda who gets emitwala 46 no bana jo mu nyumba. Muntu kyo naye mubbi. Yes, naye mubbi. Kati naye okuba mubbi naye ba mubbi. Sente ziri Uganda. I'm not bothered. Yes, mwino kitegera there is no way England no kwata £1,000,000 no yingira England. £1,000,000. Uganda newe be kunonya England tegenda kuddiza Uganda. They will not. They love the money in their economy. This is how they get rich. Kati gwatawe nango oli kumuna Uganda ononya nti yebbe mu Sudan ntwala ana mu 5. Omu Sudan yazijjewa. Lwaki tegeze na Sudan? Ebyo sibiriko era njagala kuwole njawoleleza Sipapa. Sijja bali. Yes. Abana Uganda abakolere Sudan bameka abafiridwe sente mu Sudan. Mwali mugezeko ne munonyo mu Sudan atusiza kona business ana Uganda zimanyi ezikyakanye Sudan tewali muntu agenda kukuyamba. Ziraze wa Sipapa way Sipapa goyi. The money is here. Okujjako nga munonya Sipapa mumujjeko sente ezo. Okujjako nga yazirina. Siwagira mmenya mayumba g'abantu. Siwagira tusa ku bulabe bw'omu omuntu. Naye nkulaze nti if money do enter country in large sums nga gwazikira nga toli munansi genda Kongo olabe tojja zifuna timu Sipapa abanonya Sipapa nga kati gotoina sente kati katugeze oli wa police Uganda ononya between two people ononya Sipapa nti aina emitwala ana $100 ogenzeko ne uwo kuteyo omusanvu oba mu police anya kukolera nze mbane onya Sipapa just mugamba we kukume wano omunsi tunonyachi we come with nothing, fight for everything, get everything, die, leave everything and go with nothing. That's life. Eyo bwe tuvaayo kitalo nnyo kitalo ddala munnayuganda omulala Bambi afiiridde ku kyeyo. Omuwala oyo gwe tuli mu kukulaga mu bifaananyi abadde ayitibwa Clementia lyeribadde erinnya lye era nga yafiiridde ku kyeyo. Bambi osobola okuba nti no osharinga vidiyo eno bafamire ye babeere nga bategeera basobole okukola Bambi ku nteekateeka z'okuba nti no addizibwa mu Uganda abeere nti no azikibwa. Katusabe abafamire Mukama Katonda abeere nga abagumya. Kitalo nnyo kitalo ddala omuwendo gw'Abannayuganda bafiira ku kyeyo. Bambi gukyagenda mu maaso n'okuba nti nno ogweyongera. Mu mawulire amalala agatali malungi ge tufaanana ku News Spark Channel, omukyala wuno Bambi abadde avuga emmotoka ya Nuwa, ye emmotoka gye tuli mu kukulaga, munnange ng'ategeerekeseeko amannya nga badde ayitibwa Aneti Namulondo, munnange asangiddwa ku mabbali g'ekkubo nga afudde. Ekikangabwa kino kibadde enkoko njeru era abadduukirize mu motoka basanzeemu ekiwandiiko oba ebiwandiiko ebiraga nti alina akakwate ku ssomero lya Victorious SS. Bwebityo nno bwe biri, poliisi eyitiddwa mangu ddala okwongera okukola okunoonyereza ku nfa y'omukyala ono gwe tuli mu kukulagaawo mukwano era n'okukwasa ab'enganda ze omulambo oguno. Bwe bityo ne bibadde amawulire si malungi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Bwete tambudde badde mulabe mulungi webale kwekumira ku News Spark Channel. Tewerabira kuba nti no subscribinga olikinga video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.